Yesaite bukabulwa Yoweri Kaguta Museveni Santalo Senkyankalanya era ngono olunaku olwaleero alabudde omukulu Mathias Mpuga Nsamba awamu ne munywanyi we spokesperson we omukulu Abadi Bwanika Agambye Tebagezaako okujja okwewandisa mu NRM kubanga NRM si ky'ekiddukiro ky'aboonoonyi nti buli anaaba akoze ensobi gy'agikoze ajja kuddukira mu NRM. Tufudde. Anita Amonge yatomeza banne, Anita Amonge yayokya nnyo, Anita Amonge kyeyakola banne nabo bajja kukyejjusa. Bambi tebalina waakudda, tebalina waakulaga, abasajja batu bafuuse ekisekererwa. Naye ekikulu mwalya ne mukkuta, tetubalinaako buzibu era kyonna kyonna kye muba musazeewo kakati mmwe mumanyi ekiddako kyammwe. Bw'abanga Anita Amonge yabatomeza ne musalawo okulya ne mukkuta, kakati tetulina buzibu era nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ffe weetuli tujja kubeerawo, tugenda kusigala nga tutambuza omulamwa gwaffe, tugenda kusigala nga tutambuza buli kimu nga bwe tulina okukitambuza, era tugenda kusigala nga tukutte entebe y'obukulembeze bwaffe, era tusuubira nti bino byonna ebiriwo twali bigenda kuzza mabega. Mwe mission yabaweebwa ey'okutta ey'okubba ndowooza mbadde mugira ssente. Ndowooza mission yabatumibwa ey'okwonoona, ey'okutatanya erinnya ly'ekibiina. Ndowooza mission zammwe ze mukoleyo ne mwami Yoseeri, kakati ndowooza ke kaseera. Kyokka bannange eby'ennaku bisekerwa, nzika mbabuulire bano abasajja badde batumaze ebbanga nga batuzannyirako, nga batufumba, nga batudyegadyega, nga balowooza tetutegeera, nga balowooza tetubiraba. Bambi nga mulabye musanze bannayuganda ebintu babitegeera, musanze bannayuganda ebintu babimanyi, newe mukola mutya temukyasobola kuzza kitiibwa kyammwe. Mwe basebbutobuto tongera obajjukiza n'okubategeeza nti His Excellency Decade President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobu ali munnanga akyaliwo, ate akyali mulamu nnyo era akola bitambula nga bigenda mu maaso. Mwe batalina kye mutugamba oba takyalina kiddako, naffe tulina kye tubagamba. Abo bonna abalina ebigendererwa byabwe ebirala ennyo okusinga ku national platform, tongera obajjukiza n'okubategeeza nti ffe weetuli era tujja beerawo ebbanga lyonna, ate tubalinze akadde kammwe ndaba nga katuuse, ndaba nga akadde kammwe kakonkonye, temukyalina kiddako, temukyalina kye mugamba abantu, ensi ebakyaye, mufuuse ebisekererwa. Naye nga lwaki muba mwefuula ekisekererwa nga mbadde basajja b'amaanyi, amaanyi galazeewa? Ne banange Museveni ani ali kusonyiwa tebukabulwa? Abasajja abadde betuyita basaabalwanyi, abasajja tubadde tuwa ebitiibwa n'obambulako ebitiibwa byabwe n'obaanika bwe bati obukunya ne bafuuka ekyokusekererwa. Bannange tuswadde nnyo, bannange nga tulabye nnyo, basebbutobuto bamutakuta. Bano baali baweebwa mission yakutta busi, aye tugambe ekyokusinzira ebintu bye bakola. Bano abasajja n'ongamba babawadde by'okutta His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobu Wine ne batamutta dirweganye diru kasitaganye ne jjajja atabuse. Jjajja abadde yabatuma okukola omulimu gwabwe, ndowooza jjajja mumumanyi. Jjajja nga yagambye ekintu nti kikole n'otakikola, bajjajja baba n'entundu, bajjajja banyiiga. Kati ne jjajja Yoseeri yanyiize dda, yakambuwadde. Lubaze maama olwampuuga. Oba osobola okukulyetinga Twitter gye kulyetinge olwaleero engeri gye kiri nti Prince wa England ali wano ali Uganda, tugenda ku mukutu gwabwe officially the royal family. Mumpulirize bulungi, the royal family tubateereko injustices zonna era nga tubapiininga mukategeddaako. Leero tetugenda ku UK government, tetugenda simanyi ku prime minister, no, tugenda kubombardinga the royal family nga tu attachinga oyo prince azze wano. Bw'omala okola post yo mu attachinge omala oteekeko evidence. Royal family emanye kye yazze okusupportinga.
nebiki bye yazzo okusupportinga tukimanyi nti bakimanyi. But let me tell you one thing, omuzungu ayagala nnyo okwactinga smart. Ne bw'aba akolagana naawe mu kutta abantu, mu kutulugunya abantu, mu kubba ebyobugagga by'ensi, tayagala nsi emanye datte politics we gwazanya. Mukategedde kakati bw'oba olina omutimbagano bw'oba oli ku Twitter, njagala ongendera awali Royal Family ogwo omukutu gwabwe officially kangu balage wano, kubanga ffe tetuyina mundu. Naye bagamba nti waliwo enjogera egamba nti omulema kyayina kyawaani. Kakati engeri gye twakizudde nti ali mu Uganda, naffe katugende ku mukutu gwabwe nga bwe tumutaaginga, nga bwe tubateerayo bye basupportinga n'ekyabaleese, kubanga mu byamuleese tetunalabamu bw'akola atya. Mu byamuleese tetunalabamu bwe boogera ku human rights. Oba engeri gy'ali mu kukyalakyala bw'ati ali mu kwetegekera kubeera mukulembeze. Kakati tumulumbe ng'obudde bukyali. Omukutu gwabwe gwe guno, baguyita the Royal Family. Lumu nali nyombako n'abeeyita Abangereza Abannayuganda, oba yali ani eyaŋŋamba? Oba yali ani eyaŋŋamba? Busimanyi Royal Family mugijje mu ebyo ne ŋŋamba laba nno bano abawumba tuutu. These are the masterminders of our suffering. Bano be bakajiko nantabula. These quiet people you see, kiringa ng'olwalero omuntu okulimba mbu obwakabaka tebuli mu byabufuzi, naawe n'otwala engalabiyo. Bannange mujje obwakabaka mu byobufuzi, bannange mujje obwakabaka mujje. Wane Uganda buli kingdom eri mu byabufuzi, era nga be bakozesa nga security yemmwe abantu ba bulijjo. Ekyo ekibuuzibuuzi mujje obwakabaka mujje cultural institutions mu byobufuzi, it is a false and it is propaganda castigated or cooked well by both the people in the cultural institutions and Museveni's government. Goyebuuze lwaki bwe tuba tugenda mu kalulu abali mu government batuukirira abali mu cultural institutions. You guys, guno omulembe, you need to be smart. Tugezezzaako mu capacity yaffe okubasomesa. Naye abamu mutegeera ennaku ziyiseewo, abamu mutegeera mumaze kufa, abamu mutegeera tumaze kuvaawo, abamu mutegeera bamaze kuyitawo bbanga. Bwe twatandika okwogera ku Mpuuga, mwe abamanye ennyo ebyobufuzi n'ebitiibwa mwe mwasinga ng'omukuutira akadingidi. Olwaleero mulaba Mpuuga kyabadde apulaaningira Nuupu. Bwe twatandika okubagamba nti twafuna intelligence, mwatugamba mutya? Mwatugamba mutya? Mwagamba tulekerawo okwogera ku bakulembeze, tetukuba bakulembeze baffe. Olwaleero mulaba Mpuuga n'akabinja ke kye baali babaterekedde. Olaba package yaabwe gye baali bagenda okuderivalinga. Olabye ababadde emabega wa Mpuuga. Ti olwaleero mwandibadde Samuel nga mumanyi mulina bye muteesa ebijjako mukulu Museveni, naye nga waliwo abalwana ng'ate baviira naddala abasinga bava na Mmengo. Aga nti waayi tebanyeenya omugaati gwaffe. Omanyi Omuganda bw'anaakwata obuyinza, Abaganda abo abamu bayinza okuba abazibuzibu, tebavaako kantu. Mulabye kye twali tutaasa? Ebiseera ebisinga tetwogera tetwagala bakulembeze, naye ffe tulina IQ. Nze nsobola okutunuulira omuntu ng'obudde bukyali ne musensingirawo. Ensonga lwaki ffe abamu nti n'emikutu gino nga gimasaba media channel bagikwatamu. Nze ffe twaleetanga information ng'eri concrete, ng'eri real. Ne batusetinga eno page gy'olaba agikuba strike. Waliwo omuntu yagifuluukinga n'agiteekako ebintu by'obuseegu ne bagikuba strike.
ne tutoba Katonda nanyamba nti nali nsobola okwogerera ku Jebbi Muwonge nenjogera ku lujjuliro kati na wano twogera nenga bino ebintu ffe twabiraba dda bwe nayitanga abaana tulumbe Royal Family nga waliwo abagwagwa ababeera e Bungereza bakunyumizanga Royal Family bwetali mu byabufuzi mwe emitwe gyammwe gikola bulungi olwaleero Prince ali Uganda agenze kola ki agenze kuzimba masiro agenze kudimarketinga bagenze kukola alliance ali mukulambula territories singa enkyabanga ye kabaka wa Bungereza politics muleme mulabira wano nga bwonanyo obuji bwo ne mugenda ne mulya katogo agamba atya great media nawe nkutumiddeko ebintu ebisinga bannange siffe tusinga okutegeera naye nze Katonda yampa ekisa nti nze nsobola okusensinga nze nabagamba from day one nembagamba DP Buloko mugenda kugyekuulira mu mulago ekyo nakyogera ne badiployinga kuno obuvubuka bwe bali bawa ssente kino ono omukyalo ono Nina Bukerwa zonto weranda nyawo bwe yalaba nga tukuba mukamaawe n'afoojinga ekiboozibozi naye lwakuba nti yagenda okugwa ku masaba nga mukoowu nze tosobola kumbula akameeringa mbona yafumbye ekibo olwokuba bali abasigadde bambi yalabanga oba yasinziira kuki omanyi lwaki ffe abamu batusonga mwenu tiffe tuli ba hardcore ate nze muntu atatunulira simanyi following nze ne bwembera n'abantu bange bana nkola live yange ate nze Katonda yampa okwogera I can speak until tomorrow now twabagamba ku nsonga eno but this is not time okwewaana bino byempulira abantu ffe twasooka no we are not yakwewaana tuli wano kutereeza kugamba abantu nti guys look politics mwali mwamumanyira yavaawo naye nga sinnagenda wala mbasabye Prince we Bungereza ali Uganda mugende ku Royal Family page yaabwe yennyini muteekeko abaana abali makomera muteekeko ekibbattaka nga mubapiininga you are responsible for funding this suffering. Sometimes we muti okukwata ate we wabeera solution. Ekyo tulemesezza olwaleero okubanga ne Museveni akyatufuga tuyina mentality ey'okwekiriranya. We feel sorry. Tulowooza nti gundi tumukosezza munnange gundi bw'anaavaawo anaawulira atya buladi. Mu nsiko nga mukulu Museveni balwana. Waliwo we baatuukanga nabo nga bawulira ekisa. Fenno tulina n'omukisa nti ffe tetulina gwe tusse. Bantu bano bagezaako okutubbula akameeringa. Naye amazima gali nti ffe batubbula akameeringira ku mazima. Kyekisinga okuluma abantu bano. Gw'olwaleero munnayuganda mpuliriza ng'okyalina mentality egamba mbu bwe tunaafiirwa Mpuuga ekibiina kigudde buladi tetuli wano lwa kibiina. Tewali kibiina wano kisobola kukola bya bufuzi nga mukulu Museveni akyali mu buyinza. Era gwe bw'oba oli wano ng'otunuulidde kibiina gwe just imagine twatwala ababaka abasukka mu 50 mu parliament. Olwaleero mukama waabwe bw'aba asobola okubayita mu lukiiko ne beebuzaabuza ekyo kikulaga ki? Nze nabagamba mu revolution yonna ebintu bibiri bye bifuga: command and control. Bw'oba tosobola kukomandinga tiimu yo nga togiinaako control, omulabe aba akukubye. Nemba wa example, mukulu Museveni dictator nakyemalira 411. Naye bw'agamba nti tugenda Kyankwanzi ku babaka 5 plus abafikkira bayinza n'okuba tebawera yadde 10.
ate womanyira nti nabana abafiikidde bayaaye ye time Museveni wajjanga agenda kwewandisa bakyuka ne bagamba ntugenze wa Museveni. That is why nze ndi mugezi nnyo ebiseera bisinga. I saw some of the colleagues mwe abali ku opposition nga musharinga akatambi ka Tinka Simire nga akomba kwerima. We cannot allow Muhozi. We can, guys, unless you don't learn from history. Mu system nge ya Museveni, mu dictatorship nge ya Museveni, but Tinka Simire abalikamu. Tinka Simire apuleyinga your brain na kulowozesa tisinga Museveni abatazze yetagenda kuwagira Muhozi naye nga akugamba akyali mu NRM. Kati gwe mu busiru bwo olw'obutabala kijja mu maaso nolowooza nti ofunye munno. Naye let us now go back to studying characteristics of Tinka Simire. Diro yali abadde n'anywerera ku kigambo ki. Omanyi okunywerera ku kigambo kyo kintu kikulu. What you spoke 4 years ago, what you're speaking right now, and what you spoke in 2021. Ebigambo ebyo biteeka olwaliro ku minzaani byokyayogera. Who is Tinka Simire? Tinka Simire ye musajja yakeera ku machana aganti agenda kuwagira Kyagulanyi Sentamu. Namala na imia ku TV naganti that was a club. I just went there to listen to the club of those boys, but they cannot read. Can you base your loyalty on Tinka Simire? Chechi muno ono gwe nalabye eyagenda n'ayambala akakofira kafa kanobu. Mbwate kamwa ono we igara simanyi igarawa. They want to use us when they want to achieve something. Banda Uganda temugwa mu katego. Ke katego ke kamuke mwabade mugendo okugwamu aka otafiire. Nga abalimba mbu yetasobola kukkiriza MK n'afuuka president. Guys, I want you to be sharp. Bwoba oli mu government ya Museveni tosobola ku opposinga MK. Novaayo openly. Ng'oli ku ddaala lya otafiire. N'oyogera ebyo ebigambo. It is a trap. It is a trick. Okufuna bameka abayina enzikirizaganya oba entegeera oba basobola okuvaamu eddoboozi okulemesa MK. Njagala mubeere bagezigezi. Politics of these days needs here. Temubeera bawumba tuutu. Temubeera bagwagwa. Don't fall prey. Ekintu bw'okiraba sooka okiwe time. Gwe wenna munna Uganda. Nze nabagamba bwe oyagala okumanya nti abantu bali royo gy'oli oba n'ekibiina bawe tasiki entonotono. Nze nina ebintu bye nootinze mu nkuŋŋaana President Kyagulanyi oba meeting zaayise. Nalabyemu ebintu bibiri ku bisatu. Ekisooka tuyina abakulembeze nga nuupu baagyesigamamubwe bajjamu bujja kunoonya kaadi. Naye nga tebalina kye bajjagaza neegi. Nga tebali willing to sacrifice, to even sacrifice everything. Eno political party okugenda mu buyinza. Nga bagikozesanga an excuse nti time yalimbi. That is why nze nagambye nti bwe kiba even if it means nuupu kusigaza ababaka batano 1 2 3 4 5 nga bali loyo to the cause, bali loyo eri mukama waabwe gwe batana bakulaba nti abaliddemu olukwe, because singa mukama wamwe abalyamu olukwe, that will be a different case. Naye omuntu atakerangako ku machande musanga nti akolaganye n'ababanyigiriza nga mmwe kye mukulembeza Bobi Wine ali awo tawa bantu kitiibwa. Guys, ekitiibwa tekitwala mukulu Museveni ne kimujja mu buyinza. Teri kitiibwa ne bwona abeera ow'ekitiibwa Museveni tagenda kera ku makyawe y'obuyinza aga nti oyo wa kitiibwa kamuwa obuyinza. Era ebyo ebiboozi ebyo titles bye bituleetedde okubanga olwayo tukyabonaabona nti abantu balekawo mission eyabatandikisa ensonga. Nze Abadi Bwanika sobola kumwewuunya kubanga that is Abadi Bwanika. Wakuba nti nze bwe yayingira nuupu namanya nti oyo ye bamuyita Kajiiko Nantabula. Olwaleero temula nti Abadi Bwanika akuutira
Mafayasi Mpuga akadingidi mbakakasa tubeere balamu mujja kulaba mujja kulaba Abadi Bwanika mwennyini nga yakuba Mafayasi. Ekyo tekiriko kubuuza. Abakulembeze abasobodde okugenda mu lukuŋŋaana Bannayuganda kati kanki bagambe officially mpozi nabali be bagambye nti bawaddeyo apology mubaweemu second doubt naye buli muntu gwe mutaalabye without an apology oyo si wammwe. Can I tell you? Can I repeat it? Buli muntu gwe mutaalabye kati gwe just imagine abo bogambye nti bakomandinge ebitundu byabwe tugenda kujjako Museveni batugenda ku leading okwekalakasa okimanyi nti mu abantu ba bulijjo babaleka mu manyo g'empisi. Omanyi njagala tuteeketeeke brains zaffe tuteeketeeke obwongo bwaffe tutandika okwerowooleza because bino ebintu birina okulaga series eziriwo. Abantu nga bamedadi Lubega Sseggona depending on nti asobola okwagala government yeneegwe tayina na capacity esobola kumobilizing abantu mu busiro kwekalakasa tebakulimba. Abo baliwo mu ggwanga lino kukuuma bitiibwa byabwe na kukuuma amannya gaabwe. Mpuga tasobola. Mpuga kye yakola ekyamaanyi yakwata Masaka eyali nga responding ne activism owa people power nagi neutralizinga. Ogwo gwe mulimu gwe yagukola bulungi nnyo. Abadi Bwanika oyo ye munanfuusi 411 era ye muntu gotasobola kutuuza mu meeting ne muba nti mupulaninga engeri gye mugenda okulwanyisa mukulu Museveni n'ogimuteekamu. Oyo tomusuubira nti asobola okukunga abantu b'ekimaanya beekalakaase okuggyako gavumenti eyo obwo bulimba. Aisha Kabanda oyo naye wa parapase abo baali mu ngalo za mukulu Museveni basomera ku ssente za Museveni. Mwegendereze nnyo kubanga abe bantu be bamu. Gwe just imagine muri mukwekalakasa nga bannansi abasobola bayamba kaabo. Muwanga kivumbi watuuse ali comfortable. Balungi nnyo mu kwogera oluzungu, balungi nnyo mu kubabuulira abo babayita bathiyo babazanyira wano. Wano. Kati ate obuzibu mwinamu abantu babulijjo mubateekamu nnyo trust. Era nawulidde abawumba tuutu abamu nga babawolereza bataddeyo apology. Nze oyo gasiya tomunteekamu. Bannayuganda mukwate lists ezo zijja bayambako mu maaso gye mujja. Era mu abali mu constituency z'abo abantu temulina bakulembeze abo tebasobola kukulembera lutabalo lujjako Museveni. Bakulimba. Kino kanki babuulire nganzi. Bakulimba. Tebasobola era tebalisobola omulimu gwabwe ku protectinga bitiibwa byabwe, ku protectinga business zaabwe, kufuuka ba opportunists. Era olwaleero singa wabaddewo ekibiina, listen to me. Olwaleero singa wabaddewo ekibiina nga kiina momentum, nga kiina amaanyi, nga kiina omuggundu gw'abavubuka. Webale nnyo mukono gwaffe muganda waffe Masaba Media. Webale nnyo n'obubaka obulungi obwo bw'otuwadde, n'obubaka obw'essanyu, n'obubaka obw'obuzimba. Tusuubira nti tutambulira ddala ng'abawanguzi era tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna nga ffe Bannayuganda. Tweyanziza nnyo.